era nze mbirizi bbiri mulago victim mulago wa Fibon MC Dero ku mbaga ya Chelsea ne Asia. Abaana batukoze ekintu bano, abaana bano. Chelsea yatadde mu mukolo guno ssente kyensobola okugamba kubanga ebyambalo byokka byabadde bya bay. Kyensobola okugamba kubanga akasuuti ka Chelsea ke yayambadde ng'ali ne Asia mu gawuni. Asia abadde mu gawuni njeru nga mzee Chelsea akubye akasuuti ke kabadde ndoza ka silver cream wemba ngamba. Nawe kala hiyo girabe. Silver cream bulaka ndowooza kyekyo tugenderaawo naye soko ogyerabira kujja kuba ngamba yabadde kala kiyo judge commentingako wansaawo ongambe nti MC Dero nedda sebo totulimba yabadde kala bweti naye nga yabadde nnungi nnyo. Chelsea yanyumye ne best man alalala mzee Jemba naye yanyumya kasoti kamunyumira mu buvubuka bwabwe bana basajja abali bawomera amasuuti nga bali abakubagali amasuuti kabakubanga Texado naye nga mzee Chelsea ne Asia banyumidde mu gawuni ye ne Chelsea nanyumira mu kasuuti ke akukoola biraddala era Asia olwavudde mu gawuni yayambadde dress. Allah akbar.
Allah akbar. Asia mu dress. My God. This is a beautiful woman. Mzee Charles tewakoze ensobi. This is a beautiful woman. Hey, my lord. I wonder. Gown lwagivuddemu yayambadde dress. Era olabaka dress ya Asia yabadde nnungi nnyo nga ne Mzee Charles ataddeko ekitenjo kiraba kirimu purple ne white. Mzee Charles wanyumye. Mzee Charles mugenda zaala abaana nga balungi my friend. Era Mungu katumugerere bulungi abagerere bulungi muzaale balongo. At least muzaaleyo omuwala n'omulenzi nakato ne waswa. Oba at least babiri ne kato. Mukama ababageredde nze kyembasabira. Era kyensaba abaana basinga endowooza kufaanana na taata. Abaana basinga kufaanana na taata. Asia omulaba mu gomesi ye era olwavudde mu dress yagenze n'ayambalako mu gomesi ndowooza ogiraba. Allah akbar. Gomesi yabadde ya red era nga ne Mzee Charles omulaba kyeyabadde ayambadde. Naye Mzee Charles musajja mulungi nnyo. Asia yanyumidde mu gomesi, Asia yanyumidde mu gown, Asia yanyumidde mu dress. Kyansobola okugamba Mzee Charles yanyumidde akasuuti, Mzee Charles wanyumidde akatengi, engatto. Banange Mzee Charles engatto yabadde superb. Yes.